Sebo Ssaabasumba taata ebigambo byogedde ne Ssaabasajja Kabaka ebigambo byennyini naye yabyogedde n'omukulembeze wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abibagamba bulijjo. Omusumba Anthony Zziwa akulira essaza ly'Ekinda Mityana yavudde mu mbeera n'atabukira abakozi abali mu bitongole ebinene ebya gavumenti abeekomya ensimbi z'omuwi w'omusolo, ensimbi ezisobola okuyamba eggwanga oli n'azeezibika obwomu. Kino kyajjidde mu mbeera nga Mwami Mpuuga yakeezibika obukadde obuwera 500 nga ne bw'obumubuuzaako tasobola kubunnyonnyola kagamba kimu mu mpalana lwakuba ndi mukungu w'Emmengo. Ssaabasajja mu bubaka bwe bwe yatuwa obwa Easter yayogera ku nsonga ze zimu ezeefaananyiriza ku bantu abo abatawa bakama baabwe bitiibwa ate ne beezibika ensimbi z'omuwi w'omusolo. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu azzaalwana ku nsonga y'emu era y'abantu abo abali enguzi. Kyewuunyisa nti abakungu Emmengo bazibira Mwami Mpuuga nga bagamba nti omusajja kye yakoze ssente yaziridde mu mateeka. Abantu ab'obuyinza be twesigamako ng'omusumba Anthony Zziwa kubanga wabeera omusumba nga yakulira essaza ery'Ekinda Mityana aba aweebwa ekitiibwa. Ensonga giraba nti abantu abo kye bakola kikyamu. Ssaabasajja nga ye mukama waffe atutwala mu Buganda n'alaba nti ekintu ekyo kikyamu. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akulembera ekibiina ki National Unity Platform nga pulezidenti n'alaba nti ekyo ekintu kikyamu. Naye abali wansi we ne bagamba nedda ssebo omusajja omuyinako mpalana. Abali wansi wa Ssaabasajja be yawa obuvunaanyizibwa ne bagamba nedda omusajja mumulanga bwemage. Kabaka yamulonda kyemuva mubeera nti mumuyisaamu amaaso ate nga mukungu w'Emmengo. Abali wansi ewa Ssaabasumba w'Ekinda Mityana bo ne bakugamba nti mukwatagane muteese akakasonga katono mukeemalire. Kitegeeza kino nti abantu abamu ebintu babirabira wano kumpi. Abantu abamu babatiisa amaaso olw'okuba nti babalinako babafunamu. Naye ng'ensonga enkulu eri nti okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo kye kigenda okulemesa eggwanga Uganda okukulaakulana. Nti omuntu omu asobola okwekomya obukadde 5 naye ng'ate waliyo eddwaliro eryetaaga obukadde just 10 lisobole okubeerawo liyamba ekitundu n'abantu baamu abateesobola. Bamubuuza ebibuuzo waddemu okuddamu jazi. Abantu abamu bezza ntegeeza okubba ebintu ebiteekeddwa okuba eby'abantu bonna naye bo ne babyezza ku lwabwe nga beesigama mu bifo eby'obuyinza bye balimu. Bino bye bigambo ebiguddewo obubaka bw'amazukira obwa ssentebe w'abeepisikoopi mu Uganda era nga ye musumba w'essaza ly'Ekinda Mityana Joseph Anthony Zziwa bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wali ensambya. Sebo Ssaabasumba taata ebigambo byogedde ne Ssaabasajja Kabaka ebigambo byennyini naye yabyogedde n'omukulembeze wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abibagamba bulijjo. Naye munnange olowooza babiwulira? B'obigambo olowooza babiwulira taata? Munnange tebabiwulira. Oba okitegeera? Tebabiwulira kubanga si bye baagala okuwulira. Sitaani yabawamba n'abalekera mubiri kutambula. Naye emyoyo gyabwe munnange baagiwongayo edda eri omulabe Sitaani. Tebakyawulira okuggyako ebyo Sitaani byagala bawulire. Tebakyayinza kwogera okuggyako ebyo Sitaani byagala boogere. Tebakyayinza kukkiriza okuggyako ebyo Sitaani byagala bakkirize. Eyo embeera eri mu ggwanga lyaffe Uganda. Twalumbirwa endwadde y'obwavu n'obutamanya newaliriza abasinga obungi muffe okuwongayo emyoyo gyabwe eri Sitaani ne basigaza mibiri gitambula gye mulaba. Egyo emibiri egitambula gye mulaba mu makanisa, emirimu egitambula gye mulaba mu mizikiti, emirimu egitambula gye mulaba mu butale ne wala wonna, naye nga emyoyo temuli. Sitaani yagibatwalako dda. Oba kitegeera? Naye nga obubaka bwammwe abakulembeze tubweyanza nnyo. Oba oli awo tomanya bayinza okubiwulira ebyammwe kubaffe bwe twogera batuyita bayaaye naye bwe bibanga ebigambo bivuddemu mmwe nga mu bibagambye oba oli abo banaabiwa ekitiibwa. Sebo taata Ssaabasumba twafuna obuzibu mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'omubbi taba na musango era taba na buzibu wabula bw'avunaana omubbi gwoba n'omusango nga ne bwe baba ku TV oba ku leediyo tebakyaza mubbi
bakyaza gwavunaana omubbi ogende weewozeeko lwaki ogoba omubbi mu kifo ky'okuyita omubbi ajje yeewozeeko lwaki yabba bayita gwe avunaana omubbi ogende weewozeeko era ng'omusango wa kuvunaana lwaki ovunaana omubbi eyo ensi Uganda mwe tuli omubbi ye waayagalira ab'amawulire waabayitira n'atuuza konferensi ye n'ayogera nabo ate byayagala byabagamba bwe bamubuuza ebibuuzo waddemu okuddamu byazzemu ne byatazzemu kuba ye yabayise si mwe mulina omubuli ekyokkola tewaliwo omukisa gwonna kuwozesa mubbi wabula omukisa oguliwo wakuwozesa gwe avunaana omubbi eyo yensi mwe tuli olwaliro omusajja Balamu yatubye ekigundi kidaivazioni ky'okuta abasibe essaawa eno kyekitambula n'ebigambo byammwe bye mwogera ng'abakulembeze eby'omugaso bwe bityo abantu bafunye kyansi ebiwulira bawulira ekintu eki Balamu yasabye Museveni ataaba abasibe kyekiwulirwa kyokka kyekitambula mu nsi so nga ate bino ebigambo byammwe bikulu nnyo n'okusinga Balamu biri byayogera kubanga eri diversion ddiiru zaabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ayogera ku nsonga y'abasibe tetujja kugenda fukamira mu maaso ga musajja mutumwegayirira ate abasibe be yasiba nga tebalina musango Abanayuganda olw'embeera y'obutamanya etujjudde ne tulaba nti ate oli Bobeni ye mukyamu okwogera ekyo ne tuuka ku oli omumenyi w'amateeka eyasiba bannansi ng'abasibira obwere nga tebalina musango olwo ye ne tumwejjereza era ne tusigala nga tugamba nti tulina okufukamira mu maaso ge tumwegayirire asobole okuta abantu abo abatalina musango taata wembuuliza kisinga omuntu ajja mu maaso go n'afukamira n'agamba nzize kunsonyiwa ekibuzo ekiddako omubuuza wakoze eki tisina kye nakoze naye nze kunsonyiwa abaffe tokubandulu kufuna bakuyamba nti omusajja agudde eddalu kati Balamu ne banne bawudiisiza bannayuganda kwega tufuuke ng'abalalu tugende tufukamire mu maaso g'omusajja tumugambe nti tuzze tusaba kutusonyiwa awamu n'ekyo nga twali musango gwe twazza gwetuleetera kugenda gyali tumwegayirire olw'ensonga nti omuntu alina omusango yeyeegayirire oyo amuvunaana namugamba nenzikiriza omusango gwe naguzza nti ye naye nsaba kisonyiwo olw'omusango gwe nazza naye omuntu atazanga musango omugamba otya nti tugende tumwegayirire amusonyiwe amusonyiwa ki nga talina musango n'olwekyo ffe bannayuganda kyetusaba kiri ekintu kimu twagala baganda baffe abasibe betubanjiza emyaka gyonna mpaka olwaliro ogwaffe gwakubabanja si gwakwegayirira oyo gwe tubabanja ffe tulina babanja twagala bwe baba balina emisango batwalire mu kkooti bawozesebwe babasalire ekibonezo ky'emisango gye bazza bakisaavinge oba tusabe beeyimirirwe bateebwe twagala bateebwe nga kkooti yebatadde nga bali free kkooti yebatadde ng'ebejjereza nga tebalina musango okusinga okugenda okubeera nti bateebwa nga balowoozesa ensi nti bateereddwa ku lwakisa kya Museveni ate nga yabasiba abantu abo bajja kubata nga Balamu bw'asaba Museveni asobola okubata olw'okwagala okufuula Balamu nti w'amaanyi naye mukimanye nti baba batadde mibiri naye emyoyo gyabwe baba bagisigadde misibe olw'ensonga bajja bassaako amateeka agatagenda bakkiriza kuddamu kwerowooleza kikyakwogera nakwewoleza kikyakola temuddamu ne mwogera ku kino temuddamu ne mwetaba mu kino temuddamu ne mwagira kino temuddamu ne tubalaba bwe tunaddamu ne tubalaba nga muzeemu okwetaba mu byobufuzi byonna tujja kuddamu tubakwate tubasibe kati omuntu ajja n'abeera mu nsi nga mumulaba atambula mulowooza ali free naye nga musibe bamusibe obwongo nga ne bwalaba ekikolebwa nga kikyamu ng'alina obusobozi obusobola okukyogerako tasobola kukyogerako kubanga bamugamba tagezanga naddamu n'akyogera oyo aba tateereddwa aba asigadde musibe nga batadde mubiri naye ng'obwongo babukutte busibe bangi be tulina mu bannayuganda juzi kamiliyoni mumanyi omusajja yafiire wesimanyi kalamagi mu kugaana omusango ogutwala mu kkooti avunaanibwe bwe bafayine mukube bwe bakumusiba bamusibe akkiriza asibwe bamute ng'ekibonezo kiweddeko abeere free basalawo mukolera mu shortcut nti omusango bagubuzeebuze guleme kubeerawo naye ekyaddirira ki kale miliyoni musibe talina kyayinza kwesalirawo okukola mumulaba akogga gwa stress mulinga stress kubanga alaba talina ddembe lyamugibwako olw'omusango gwe baagana otwala mu kkooti egusale oba kitegeere Eddie Kenzo
ababoda abafanga ava eweru lwe yakomawo emisango gye butanyulira mu kooti n'okulawo gwe bavunaana bamusonyiwa naye ne basigala nga bo bakakozesanga katego kwe bamuteze omukwasiza takyalina jadda takyayinza kwesalawo kyakukola tayinza kusalawo kikyawagira tayinza kusalawo kikyayagala eddembe ly'okwesalirawo kikyayagala ng'omuntu lyamugiwaako olw'omusango guli kati mumulaba atambula amulooza ali free musibe bamusiba obwongo takibukyali bubwe takyabukozesa basalaga gendo oyimbire eri n'ayimba gy'oyimbire bano n'abayimbira togeza nogera ku kino n'asirika genda oyogere kino n'akyogera kiki mumwalowooza nti bamusonyiye omusango guli gwe yazza naye nga basonyiwa mubiri obwongo ne babusigaza abo buli mu kkomera